yatafayau dhilaluhu an lyamini washamaili sujada lillah. Oyina lwojja ku muti nga kulesa ekisiikize kiri ku ddyo, ogenda okudda ekawungezi nga kyakyuse kiri ku kkono, sujjada lillah, n'omanya nti guli mu kusaala guvunamye. Gwokuba essimu ng'oyita omuwala akusange ku muti mu kkoona ekawempe mwenderaawo, wogenda okwendera guli mu kusaala. Genda osome ku mazzi soturumu aga nti ennyanja zisirika n'abalyo ne batamanya nti bali ku mazzi, ne zitabuka ne zoogera fa innahu yasjudun, n'omanya nti tanza okusaala. Gwe sala ekulema okaaba amaziga. Omukyala akaabira mwana wa mujjawe gwe yatta, yamutta yakafumbirwa, ali myaka 2 mu maka, ti Allah agenda kuza omwana oyo. Okaabira bubbi bwokoze mu ababeera ku social media, n'obikula akawunti z'abantu nga bw'oyagala, lwasako lusimu kafiiri nosima riziki maksum. Ani yagaba riziki maksum? Obubbi. Hadisi mu yagamba nti la'ana Allahu simusara man akala fa akilu. Allah agenda kusa ekikolimo ku simusara, buloka oyo alya sente z'abantu mu bubbi naye n'aliisa banno obubbi. Olina wooli oli kayungirizi nosawo n'ogupandeeza buloka, buli alina kyatunda atuuka wuwo nayagala okugula ajja wuwo n'okola ebbeeyi. Emmotoka bajagala namu 5 naye ng'omuddu yagamba njagala 10. Emmotoka neeremerawo lwa bubbi bwo. Obadde oliawo n'ogitunda nogala na sente zo bampadde 12. Oyawudde sente okusinga nannyini. Allah agenda kukusaba hakki gye wabba. Mubeera ku hamu nga mutunda bushariya, omuddu najja nga ayagala blanketi nomugaa tuulaawo maama blanketi nziina nyina edduuka na kivubo, n'ofuutuka ku kizimbe negiri baabuyo ng'ononye blanketi, nojja ne blanketi 9 ng'oyiriitira noziteekaawo. Agambye 26 buli emu n'akusasula, nozaayo 15 waggulu oli mubbi. Bw'oba oyagala kuwona obubbi, kwata mu seefu ya shariyo gyemu sente ogenda ogula blanketi. Bw'ozireese ne yeekubya emizimu nti size njagala, teeka mu shariyo zisuubudde yazitunda, kubanga omugambye nti olina edduuka eddala. Sibe mukola otunda bugatto, baagala butusi nazo nziyina zotatundanga nako, naye ebbeeyi ogimanyi, n'oyawulira ku maali ya munno. Bw'oba oyagala kuwona bubbi, kwata mu seefu ogenda osobole butusi. Asimusaara eyo gy'ova n'oleetera abaddu basiibulukirako ku bubbi bwo.